tusabye bababuuza okusinziira ku baana enjiri gye babuulira omulembe guno. Njagala kukyebaliza Katonda. Mbabuulire okukyuka kw'eggwanga Uganda kugenda kutandika naawe. Buli ekituufu ky'omanyi kireeta okiteekewo. Gwe bw'ona okigoberera akuddiridde ajja kukigoberera, agundi akuddiridde akikole, akuddiridde akikole. Community ejja kukyuka. Muveeyo tubuulire enjiri eya ddala. Abantu bababuuza ebibuuzo tebabirinaako ansa. Kati ajja yerekanya. Ky'ogamba okubuulira enjiri kitegeeza kuleekaana mbunula okuba muyina ebizindaalo. Simenya atuddeko wansi, simenya ayimiridde. Omwana waba alina following efaanana etya. Oyo Katonda tamuliiko. Wulira omwana Samwiri. Kansooke mu Samwiri ekisooka essula 3. Samwiri bw'ona osoma essula esooka, maama we yamuzaala nga wa kyamagero n'amutwala n'akulira okumpi ne Eri. Katonda yalina enjala n'ennyonta nga Eri ne batabani be bonna Katonda abanyiigidde anoonya ekyokuddamu. Omukazi n'agenda agamba Mukama bw'ompa omwana omulenzi mukuddiza. Kaana Katonda n'amuwa omwana n'amuyonseza emyaka 2 n'ekitundu n'amutwala ku kyaki. N'akulira ewa Eri. Omwana n'akulira mu kutya Katonda. Omwana bw'akulira mu kutya Katonda byali terirese busa. Katonda n'ajja omwana ng'akuze. Katonda n'alekawo Eri omukadde n'ajja ewa omulenzi omuto ayitibwa Samwiri. Eri nga musajja mukulu. Katonda n'aleka. Bayibuli egamba nti mu biro bya Eri ekigambo kya Katonda eky'olwatu kyali reya. Kati ntuse mu ssula ya 3 gyendi mu kusoma. Ebiro ebyo ekigambo kya Katonda kyali tekikyalabika nga kyakkekwa ng'abantu abakulu baagwa eddalu. Katonda n'alondayo omwana Samwiri. Newe yamuyitira nga Samwiri tamanyi nti Katonda yamuyita. Ninga Katonda asazeewo addiiringe ne Samwiri omuto alekewo Eri omukadde. Kati gw'ogamba Katonda atugamba tuddeyo mu bakadde. Atutuma okuddayo mu bakadde abalina amagezi, si mmwe abali ebisiyaga. Si mmwe abatutunze, si mmwe abatya okufa. Abatya okufa ate mwafa dda. Katonda n'ajja ewa Samwiri. Kantandikire ku lunyiriri lwa 10 obudde bugenze. Essula ey'okusatu. Bw'anaaba ng'akuyise n'oyogera nti yogera Mukama wange kubanga omuddu we awulira. Omwana yagenda emirundi yali yeebase n'awulira eddoboozi n'adduka n'agenda ewa Eri n'amugamba gw'ompise ko Eri nedda sinaba kuyita n'omundi ogusooka ogwokubiri n'ogwokusatu. Eri n'amugamba oyo nalabika Katonda bw'akuyita gamba nti nze uno kitange omuddu we awulira yogera mpulira. Gwe mulundi ogwokusatu. Then omwana Katonda n'amubuulira. Katonda bye yamubuulira enkeera Eri ne yeebuuza ku Samwiri ng'obudde bukedde n'amugamba Samwiri Katonda yakugambye eki. Samwiri n'agaana n'okukimugamba okusooka n'agamba leka ntayi. Naye wulira Katonda byayogera ku Eri byayogera ku mulembe gwa Sserwadda. Katonda byayogera ku Eri byayogera ku mulembe gwa Kazimba Mugalu. Mwe Bunjo tuula wano. Jangu Bunjo jangu nkuddemu. Awo Samwiri n'agenda n'agalamira mu kifo kye. Mukama n'ajja n'ayimirira n'ayita ng'olulala nti Samwiri, Samwiri. Awo Samwiri n'ayogera nti yogera kubanga omuddu we awulira. Mukama n'agamba Samwiri nti laba ndikola ekigambo mu Isirayiri ekiryamiriza amatu gombi aga buli muntu alikiwulira. Olunaku olwo ndituukiriza ku Eri byonna bye nnaakayogera ku nnyumba ye okuva ku lubereberye okutuusa ku nkomerero. Kubanga namugamba nga ndisalira ennyumba ye omusango gw'ennaku zonna olw'obutali butuukirivu bwe yamanya. Kubanga batabani be beereetako ekikolimo ye n'atabaziyiza. Katonda n'agamba Samwiri nti Samwiri nkibuuliddeko ggwe. Ngenda kukola ekintu ekigenda okwanaamiriza ensi eno. Buli anaakiwulira ajja kutya. Ngenda kukola Eri n'ennyumba ye ekintu. Bino byogerwa Eri mulamu gwe agamba mutukubireko Mukama engalo kubanga Eri wa Uganda akyali mulamu. Mbuba Eri bakyali balamu. Balamu naye Katonda kyagenda obbakola ensi ejja kwanaamirira. Ngenda kwanaamiriza ensi eno nkole Eri ekintu waayi. Eri batabani be bakoze ebintu Eri n'asirika n'amanya ne mubuulira Eri n'asirika. Ngenda mukola ekintu.
Katonda yakola eri ekintu gwe batabani be bombi ne bafa essanduka y'endagaano ya Mukama ne bagiwamba ne bakomawo okujja okubuulira eri n'agwa n'akutukako omutwe. Mukamwana we n'azaala omwana mu bulumi ng'atidde bw'ati eri yekuba ekigo n'akutukako omutwe. Katonda yakola ennyumba ya eri ekintu abaana be babiri simanyi Fenekansi n'ani bonna ne bafa lunaku lumu. Ne bajja ne bamugamba ate okyali awo n'essanduka y'endagaano bagitutte. Omukazi mukamwana we obulumi ne bumukwata n'azaala omwana n'akuba omutwe ku jjinja n'amutuma omwana Ichabod simanyani mbwe nekitegeeza nti Katonda atuvuddemu. Katonda yakola ennyumba ya eri ekintu. Mmwe ba eri mmwe musuuliridde obuweereza, mulese ebitukuvu bya Katonda ne bijoogebwa, mulese ekkanisa n'ejoogebwa, mulese ebintu ne bikolebwa nga mulaba mu mulembe gwammwe. Mmwe mwewana mbu mukyali balamu. Katonda abateekeddeteekedde ate akammwe n'abaana bammwe mujja kiraba. Mbu Katonda atugamba mbuno tuddeyo eri mu bakulu. Tudda mu bakulu abalina amagezi. Era tuba respectinga. Era n'olwaliro mukadde waffe agenda okubuulira owa Minnesota yagenda okubuulira leero ku Holy Spirit. Mukadde waffe Ruswata, Pastor Ruswata agenda tubuulira. Abantu abakulu tubassaamu ekitiibwa era tubagondera, naye tetugenda kugondera mmwe basajja mmwe abawaddeyo eggwanga lyonna ne litaagulwataagulwa. Mbwe mwana ne baba alina following efaanana etya tagenda mbu Mukama tamuwulira. Kasita mwe mumpulira ate nze mbuulira Mukama ampulire, nze mmwe mumpulire kati kasita mukiwulira muddemu ebibuuzo abantu bye bababuuza. Sirwadde yagamba omuntu yajjirwa omwana oyo waliwo omulambo awo ku gundi baguyita Asimwewire, naye omulambo omwana n'agamba kiki waliwo omuwala yali akedde nga zze alinze banne mu prayer group, yali alina waatudde okumpi nga Baserwadda boogera. Omusumba omugwe yali naye n'amubuuza ne ggwe lwaki omulaba, lwaki olaba oyo omwana, nze omwana oyo namuvaako. N'agamba omwana tuleetedde ebizibu kakati omusajja ayagala kunzita busi. Omwana asiimwe, omwana yeefudde asiimwe. Bajja ne bakubuuza ebintu ate abuulira ekyawandiikibwa nga n'ellemmaani omuntu wa wansi akitegedde, akitegeera okuva wansi paka waggulu. Kati simanyi kye tugenda kukola omwana oyo. Omwana yali mu kkanisa n'abawulira nga maama we yamugamba n'amugamba va mu bikanisa ebyo, n'amugamba tandika okuwulira. Omwana yasika omuguwa ne muzadde we n'amugamba va mu bikanisa ebyo tandika okuwuliriza pasita we. Kati omwana nga bwampulira omwana naye omwana Katonda n'amuseetinga bulungi n'awulira ebigambo ebiva mu kamwa ka Sserwadda. Okuva olwo omwana taddangamu kusaba weewaawo, taddangamu kulinnyayo. Kasa yawulira Sserwadda ng'ayogera ebigambo ebyo omwana taddangayo kusaba. Era asabira wano yagamba bano abasajja bwe bati bwe bali. Bulijjo maama kyaŋŋamba kituufu, naye baasituka ne batambula bwe bati nga bagenda boogera. Emboozi naye taggwayo teyagiwulira yonna gimalayo kubanga baatambula ne bavaayo. Kwaliko abasumba babiri abaali bamukyalidde nga meeting yali kunze, kwaliko muka Sserwadda n'abalala, naye omwana we yali mu kasenge mu kagundi ke yali nga bo bali mu ofisi, omwana ali eno. Omwana n'abiwulira byonna. Kati omwana atuuka kati ne batandika okutambula nga bagenda, emboozi n'atagimalaayo. Katonda agamba ne bw'aba alina following efaanana etya Katonda tamuwulira. Wulira, Katonda yalekawo eri n'abuulira Samwiri n'amugamba ngenda kukola abo abasajja ekintu, ensi ejja kwanaamira. Samwiri yafuna security alert nti kyengenda bakola ogenda kiwulira. Wulira, kyenvudde ndayirira ennyumba ya Eri ng'obutali butuukirivu obw'ennyumba ya Eri tebugenda kulongoosebwa na ssaddaaka newaakubadde ebiweebwayo ennaku zonna. Obubi bwa Eri bwali butuuse nga ne bw'obuweerayo ssaddaaka tebukyavaawo, nga Eri yalina okuvaawo ne batabani be. Ekkanisa okusigaza emirembe nga Eri ne batabani be balina okuvaawo, nga ne bw'obaweera ssaddaaka ey'endogoyi, ne bw'obaweera ssaddaaka ey'embuzi, ne bw'owa ssaddaaka ez'abantu, ng'obubi bwabwe tebusobola vaawo. N'agamba leka nzijewo bbo. Yabajjawo olunaku olwo. Fenekansi simanyi ne muganda waani ne Eri yennyini ku olwo n'afuwa. N'essanduka endagaano ya Mukama ne bagitwala.
mwe n'agalamira n'akeesa obudde n'alyoka aggulawo enzigi z'ennyumba ya Mukama. Samwiri n'atya okubuulira Eri bye yayolesebwa. Awo Eri n'ayita Samwiri n'ayogera nti, Samwiri mwana wange. N'ayogera nti, nze nzuuno. N'ayogera nti, kigambo ki Mukama kyakugambye? Bungi agamba Katonda tawulira baana bato. Bungi mujja kiwulira ekyabajja. Bungi muddeeyo ku njiri, muddeeyo ku musingi. Ebyo bye mwesiruwaza ne mwezimbya agalago, simanyi namwereekaanya, simanyi ne mukola bitya, olw'okuba muyina simanyi TV ne radio. Muddeeyo ku mulamwa. Bayibuli egamba bw'eti nti Samusoni n'afuluma ne yeekunkumula nga bulijjo nga tamanyi nti amaanyi gamuva, nga tamanyi nti Omwoyo Mutukuvu yamuvaako dda. Samusoni yajja ne yeekola bw'ati nga bwasukka ne yeekunkumula nga amaanyi gajja, kubanga yali ekyama kyakirina eky'enviiri. Ne yeekunkumula bw'ati Omwoyo Mutukuvu nakka n'ababona n'abamenya ali mu bwenzi. N'ava mu bwenzi, olumu baamusanga mu bwenzi ne bagamba leero ke tumukwatidde mu loogi awedde. Yasitula geeti y'ekibuga. N'agikola n'agikuba mu kiwonvu. N'ababona n'abamalawo. Olulala abeera ava mu bwenzi akomawo, empologoma n'emusinikirako ebinnyo n'agitaagula ng'ava mu bwenzi. N'abeera awo n'awoomerera. Ne bamusibisa enkolokolo, so ne bamusibisa emigwa, ne bamusibisa enjegere, nga byonna asituka n'akolamu bw'ati n'aba bakuba. Olunaku lumu ne bamusalako enviiri. Bayibuli egamba bw'eti, ne bamugamba Samusoni abalabe bo baabo. N'afuluma ne yeekunkumula nga Bunjo, nga tamanyi nti Omwoyo Mutukuvu yamuvaako dda. Bunjo ne bw'onoolekana n'oyogera ebyawa n'ebyawa, oli mu kwekunkumula experience, kubanga yagamye amaze emyaka 4 mu buweereza. Kati gw'obuuliza experience. Noonya Omwoyo Omutukuvu mukole ku bintu mu addressing the real issue eri wakati mu mmwe. Mujje ekibi mu makati gammwe abasajja ba Katonda. Mujje ekibi mu kanisa, mujje ekibi mu ggwanga. Bayibuli egambye bw'eti, Eri n'ayita Samwiri n'amugamba, mutabani mwana wange mbuuliraako Katonda agambye eki. Nga Samwiri yayina Katonda by'ayogera, Eri tabiyina. Bw'otugamba Katonda tawulira bato, awulira bakulu. Wulira, Yeremiya yagamba Mukama nti nze ndi mwana muto, naye ng'amuwadde obuyinza okusimba n'okusimbula obwakabaka n'amawanga. Namugamba nze simanyi na kwogera, namugamba nkugambye nze nja kuteeka ekigambo mu kamwako kye nagamba nga ky'onooyogera, kuba nakumanya nga tonnabumbibwa mu lubuto lwa maamawo. Gw'otugamba mbw abato Katonda tatumanyi. Weebale Yesu, weebale Yesu. Mwe basajja mwe mujja kunoonya Katonda oba mujja kufa mu ggwewo n'ennyumba zammwe. Muyinza obutafa kufa kwa kubaziika ne muba nga mukyaliwo naye nga mwafa dda.